ate ebintu byonna ebisinga tubyeteeka bweteesi mu bwongo. Buli muntu yenna mulungi mu mbeera ye bw'osigala ng'okyakoze kinaffe si ffe abalungi ennyo. Bw'osigala ng'oli mulungi ate ffe abalungi ennyo. Nze nazaali wage weyandabiranga akabuto kagenda busibwe kati. Naye kati bw'onda buli kaseera alamanga akukusa akasuwa. Aze senga nabwe nyibiridde. Aga omusajja wuyo afuluma alina kyasitudde. Mumwegende zage nokona kwa alubuto lwe. Tayina mutawana. Tayina mutawana. Kakati naye nudda ye kati tutandika nnyo kwepanga. Na mugabo oyo. Waliwo ebizigo waligize bwoti. Sikyakutegeera sigweka. Ffenna eddunia tuyita mu kyenkanyi. Naye ekitukkiriza n'okusiima n'okutegeera ebyo bye tusuuseeko ku ddakiika obutegeevu. Butegeevu. Nze mukulu batengena n'entunuulira abaana abawala nga bali ku mikutu bayombagana. Bagayombagana nze sijja kumanyirwa kino kati nga nze aludde nga associatinga mu ngeri ya relationship ndabirawo ekizibu kye. Kiba ki? Mulabirawo nga alina okwerimba okwa society okubalimu. Nyose mulimba. Abono gye bakomekerera omanyiyo. Asatu mwetaano. Ajja. Bage nomugirawo. Ate no waga ajja ngayongera naye sina kye mwagaza. Kasitanzala mu abaana babiri. Bage nogira wambuza koso ono mukulu yawani. Tojikona boske avuyanga boda nti bambi. Sine kalo bambi. Ojibara musajja yasala ngende baba. No. Oya utaka soli kati yewe. Kasito omulimu abanga yakukola. Ojitegeera. Nene yagira. Omuntu yenna asobola okuba omulungi, omuntu yenna asobola okubeera omubi. Kisinziira ku ggwe engeri gy'omuvuzeemu. Oyinza okulaba olinga baga gundi oyo yali mubi nnyo naye nga gundi yamufunamu eddembe ly'otategeera. Yatwala budde kumutegeera. Ye ng'omuntu mulimu n'omuntu ng'oyinza omutegeera nti ekiseera kyalimu si kyakutegeera. Okusinziira gye yazaalibwa n'emikwano gy'abadde gyetooloola nagyo nga kyakola ky'omusuubira. Kamuwa obudde. Omuwa obudde. Kuba kutegeera ngo kamugumiikirize. Kamugumiikirize. Ajja kumaliriza byonna. Abo abakyala abo bamaama baffe obalaba ab'edda baali bagamba tebasoma tebakola kino naye baalina obutegeevu. Bamalako n'abasajja abaali ababi ennyo. In fact abasajja abo emyaka gyabwe senga ogikwata ate ku maalo n'amalala ge baalina emyaka egyo n'obasuula mu mulembe gw'olwaleero baali badde batambula bakuba bantu mpi. The arrogance they had. Ebyo bye baleetanga simanyi omukyala na gundi ndese munno. Tuula wali. Aziri embwa zajoga. Vira munnaze. Mugende muleete gundi. Story twaziwuliranga ekanga bazinyumye. Gundi yagize simanyi wayagiranga bati nze naleeta amasuuka. Ne tujjayo amasuuka ga gundi nga yali awo yagenze kusuubula. Olweggulo mugenda okulaba abantu bakunnumba babiri basatu olumu bakomanga nawo n'emikwano gyabwe gibawerekeddeko. Ayi no munnange obadde okyali awo ate ono gundi ono si gundi aluwa olede nakani simanyi mwajjudde abyogera bwabitema akubuza bamumuunya kale mwebale nakani ono yegundi alubadde tuyitaayiteyo kale munfunne weyeebaka ebisigadde tujja byogerako ng'oli yapiikinze dda nti nno omuyaya akoze ayingiza kale seo munaye kale munnange tuwulidde kuli kayode ng'akola ki ng'alabye kati ogenda okwekanga ng'ate ekyabwe kyali ki naye ate kaakati gw'olaba abaana b'olwaleero bagaa naye ebisajja by'ennaku zino tebikyali bisajja kumbe bakitaabwe bajjajja giri ate gyali miyaayu nnyo kati ng'ayagala weeyise otwale obuvunaanyizibwa ng'abali abasajja nga bakaddiye bali ab'edda bwe beeyisanga naye ye kyatunulayo ennyo kyatunula nti yalabiriranga abaana nga 20 awaka bonna n'abayigiriza empisa n'akwata ebyo byonna ebintu kati ye kyatunuliddeyo kyokka naye ate alina kasasiro mungi nnyo
gwatasobola kutwala nnyina gwe yatwalirako. Tovola banzondoza era nkigamba nti abakyala b'omukwano gwabe basinga kutegeera buvunaanyizibwa. Kuba yeegomba jjajjaawe. Awo oba omwagala. Kasitaba n'aleetana n'omuwa. Naye yeegombanga jjajjaawe nga jjajjaawe alina abakyala 5 mu nnyumba. Naye yaawulira buwulizi nti nno balina gwe bawasiriza ku mutala gundi. Ateekako ababooda n'agenda mu MTN n'afuna print out. Omusanga tekyassa amala omwezi mulamba awo akatayogera. Amuluba misana mu ttuntu nga gwaka. Kumanya na kutegeera bye bisumbuwa abantu. Oba laavu ye nnyingi mu mbeera. Teriiwo naawe. Tonyumiza laavu ennaku zino. Laavu wagisanzeewo ennaku zino teri. Tekyali bya laavu. By'osanga omuwala abeera mu kibuga ng'alina asasula enviiri, waliwo asasula edduuka, waliwo akola kiraavu ogijja. Ani agandizi bino byonna mbeera naye era nira gwe njagala. Abundo. Eno mbeera. Nina gwe nkola ki? Nina gwe njagala. Era ngonza bulungi wangi mukwano. Kale bunnanfuusi ky'obusingo. N'obufere n'obuyamba. Kati ekimenya abantu bano bukulu batte ekali kembadde nkugamba nti butategeera bintu nga bwe birina kubeera abantu ne bajja ng'olwedde baba pollutinze eddobongo. Gundi kino kirina kubeera bwe kiti nga bwe kirina okubeera. Teriyo nga bwe kirina kubeera. Enkula y'omutwe yekuwensanira buli muntu alina buvunaanyizibwa bwe okutegeera n'okusiima omuntu gw'alina nga ye. Buli kyonna ekintu ky'osiga mu muntu gw'oyagala butereevu manya nti kirina okusasulwa. Banyabo ne bassebo tubaaniriza tubalamusizza mwebale nnyo mwebalire ddala. Edition eya Sabita eno nze sesanga bate the great twin Hajj Yasin Bakalwa Properties betutambula twogera ebigambo eby'obulamu obwa bulijjo. Muli mutya abassebo ne banyabo abafunye ebizibu tukanye essaala, abafunye ebirungi tubeebalizaako. Bwetu we tutambula tetusobola kusinga awo, tetusobola kujja nga tubasaasira mwenna omu ku omu. Kyetuvudde tusalawo okukozesa eddoboozi eryawamu. Oba okyasawa n'obuyakola okwota Ssenyiga. Ssenyiga akuyisa atya mukama wange? Saasira gwe bantu tutandike. Anti bakugaye nti balina ennaku. Endwadde zammwe mwazimanyiira. Muli mutya mwenna banyabo ne bassebo abatambula naffe. Brenda Namubiru obeerako weebale nnyo weebalire ddala. Helen Amots ogamba otya bangi nnyo babeera wano nga batulaba batugoberera bulungi nnyo. Kabugo Shifa n'abalala bangi nnyo. Joan Jojo n'abalala bangi mubeerako mwebale nnyo mwebalire ddala. Muton lini taliimu omu? Muton simulabye wano. Taliimu. Abaali wala. Waliwo n'omuwala awo ndoza ali Saudi Arabia atera kuwandiika oba Friday something like that. Wandika mu capital letters. Abeerako nnyo oyo. Art for Friday. Judith Saudi 165. Oyo abeerako nnyo. Abanyaga amatovu kada basigategeera. Yeetegedde. Yeetegedde. Sala akaviiri mulengere no mukamoli. Yagame thanks a lot our mentor Hajj Yasin Bakaluba for teaching our nation. We really do appreciate so much for your massive, grateful, impressive, excellent work. Time, effort, well done. Much respect. Tutandike and long live our life coach. Ebigambo bijja kugwamu. Wala ayogedde ebigambo waleeri baba. Wawanyi webale. Haji. Buza ku bantu bano. Bassebo ne bannyabo tubaaniriza nnyo mwebale kubeera ku Wolokoso. Mwebale okubeera ku programu yaffe kwe tubeera ne tunyumirwa ne tuyiga nga bwe tuseka. Omaze. Ate nawo. Ngomala bubi. Wantu byo kubeera kuno kuviira kazinda. Kale ensonga ziri bbiri olunaku olwaleero ze tugenda ogonjola banyabo ne bassebo. Tugenda kuzoogera kutuuza essimu tugende ebuziba. Kemugisha Jamila abeeraho yimeeyo. Mr. Batensi n'emirimu gyammwe tubulize ku Haji
ask him to distinguish for me doing the right thing and doing things right. Agalo bimwawulire. Ndio abyogidde mu luzungu program ya Luganda. Menya. Zena lya fizi wo. Mwawulire munjawule yebuziba. Okukola ekintu kituufu. Doing the right thing. Nokola ekintu mu butuufu. Doing things right. Doing things right. Okukola ekintu mu butuufu nokola ekintu ekituufu. Kakati ekintu ekyo ekisookera ddala akabuuzaako nno kalungi bw'olaba n'ebintu ebifaanana bwe bityo mukulu batte. Abo be bantu abafumiitirizi. Bayiga. Mulimu ddala okufumiitiriza ne bagamba nti omuntu yalowoozezza the critical thinkers. Ategedde nti waliwo okukola ekintu mu butuufu n'okukola ekintu ekituufu. Waliwo omusajja gwe nalaba ng'ayogera n'agamba nti nno abantu bakola ebintu. The certain people who do things and they waste a lot of things. They waste a lot of time. Those times they are wasting them on the minor things, thinking that they are majors. But the minor things are things that aren't worth doing at all. But they do it anyway. Kankuveeko gwe kati nkulaba kati otandisa ogenda kunjereegera jodda. Baga nti abantu abo bawestinga obudde ku buntu obutono ne batandika okwagala okubufuula nti byebisonga bikabejja. Naye obudde bwe bamalayo nga bunene nnyo ku buntu obwo obutono balwawo okukyekanga nti obuntu obwo tebugwanidde ddala nakkolebwa. Kwegana olaba omuntu nga amala biseera bingi nnyo ku kintu nga tekyetaagisa ddala kukola at all. Njagala otegeere bulungi kyengezaako kugamba. Mukulu batte bw'oba ogenda kujja wano nze kati nkuze ku bizinensi yange, omuntu ayinza okunkubira n'angamba nti Haji Bakaluba mbadde nsaba kusisinkana, ofiisi zo ziri luddawa. Ne mmugamba nkubuulira nze kyentera okukola mu bizinensi zange, ne mmugamba obadde oyagala nkuyamba mu ki? Nanga nti njagala kuzimba. Ne mubuuza poloti ogirina nti ne mmugamba pulaani ogirina nti nedda. Nga mmugamba kankuwe agenda okukuba pulaani, musisinkana ajje ku ttaka, bw'ajja ku ttaka omubuulye ki ky'oyagala tukolewo tutandika okukuba pulaani. Kati omuntu oyo olumu aba agamba nti nno Haji Bakaluba kanzije ku ofiisi yo. Kakati bw'ojja ku ofiisi yange nga tutandika okutuula ng'onyumiza njagala ennyumba ya bisenge bina eriko kino kati bw'olumaliriza nakugamba kati nze ndi CEO wa company, sinze nkola ki nkuba pulaani naye nsanyuse nnyo okulaba. Kaakati nkugamba kati enkya tukola appointment, oli akuba pulaani musisinkane mugende ku site. Bwe mutuuka ku site ng'omunnyonnyolamu ogenda okwekanga by'omunnyonnyodde nga biwannyonnyodde, ate era yagenda okukola ki okukuba pulaani. Kitegeeza lwe wasoose okujja n'ondaba lwabadde terwetaagisa. Ekisookera ddala wayinoonye transport, nange navuza amafuta gange ne tutuula ne tumala obudde nga twogera. Kati obwo obudde oyinza okugamba kyabadde kyetaagisa tusisinkanemu, naye ogenda okukyekanga nga tekirina muwendo gwe kyagasse ku process. Ekyabadde ekituufu kyabadde kyagenda kutuuka eri na kulaba oli wakati awo tusevinze obudde, tusevinze na sente. Kati abantu abasinga bakwata ne bamala obudde ku kintu ekiteetaagisiza ddala, naye ye nga yeekonvinsinga nti kikola ki nti kyetaagisa. Kakati oyo agenze n'agamba nti twawulire ddi lw'okola ekintu ekituufu. Mukulu batte okutambula, katugambe oli mukwano gwange bw'oba ofiiriddwa
nga nnina omwana wange mulwadde awaka kikola amakulu nze okujja okuziikirako naye bwe ndabanga okuvaawo obujjanjabi bw'omwana tebuulabike nze ŋŋamba nti kankuweereze ssente byonna byali badde bituufu era birungi okukola naye osuusuubya ekintu kituufu okusinziira kwani mukulu batte okimanyi nti okunywa omwenge ne kamutaka kali kikyamukunze naye ate bwenzira ewuwo tekiriiko era bw'oba wazifunye bulungi ogamba nti nno nazifunye ndi wano ntemesezza n'okunywa naye ate awo nze waagi bakaluba oba ogamba nti haagi okuggyako mpozi nga bakusonzeemu mmundu nga kitwala bulamu kati awo okukola ekyo mba nkoze ekyetaagisa kakati awo mba nkoze kituufu zimanyi okwetukwatagana kubanga obulamu buba bukoze eki ebintu bisiŋŋana needs and wants bintu byanjawulo abantu batandika okukwata ebintu bye beetaaga in fact omulamu era waali guleese ng'ogamba nti twawule enjawulo wakati w'ebye twagala n'ebyetaagisa bye twagala ne bye twetaaga school fees w'abaana awaka kyetaago naye ate obujjanjabi bwe buba ng'omwana alwadde ate tonyumya school fees kuba obulamu otaasa obulamu kubanga nedda so ne bweba yakuyita obulamu bubeera buki obulamu bubeera bulamu bw'ogenda n'osasula fees n'afa kiba tekikola makulu naye ate bw'ojjanjaba ono ne bw'ataasome kubanga n'abataasoma mu nsi bakola ki mwebali kaakati ekizibu ekiriwo bantu butategeera biki bye neetaaga na biki bisaanidde okukola kaakati omuntu okukola ekintu mu butuufu nkola kintu mu butuufu kyetaagisa nzize wano nsuubula ndeese wano ebintu mbireese kuba kaluba okudikoleetinga edduuka lyange nteesewo fanica wange ebipande embikubi byonna nkoze ebintu biki bituufu ebirina okukolebwa naye bwe nzija nenteeka wano nga tewasaana fanica mba nkoze ebisaanidde naye nga nkoze bikyamu olaba bw'oba ojja wano bw'otuuka ekireka bw'otuuka awo wonna batundirawo ki fanica yajjuddewo gwe bw'ogenda bw'okwata salapati n'omugamba genda oteeka awo edduuka lye erya ice cream omalewo oteekewo ebiteeteeyi by'abagole oba ogenza otya oba okoze ekintu ekituufu naye ate nga kaakati n'oyo abadde atunyonyola ng'abuuza ki okola ekintu mu butuufu ekituufu kaakati oyinza okukola ekintu ekituufu naye ng'ate byosiba olaba wano nga tusomesa abantu nti bannange muyambe bannange mukole eki muyambe naye bw'oyamba ng'okutte fiizi z'abaana awaka n'ogenda ate n'ogira n'osasulira mu ntumbaga bajeti yambaga kitegeeza okuyamba wakoze kiki kituufu naye tewakikoze mu butuufu kyewakoze wakikoze naye tekyakoze makulu kubanga bw'okola ekitakola makulu oba oyinoonye so nga ate senga wazikutte ngeza wano wabadde ozikoze eki simanyi ebintu by'okutegeera omanyi bimenya ofaananako omuntu akutta awaka n'alabirira abawaka bonna n'osasula fiizi n'oleeta buli kimu n'odda awaka abaana baba bakyatudde awo n'okuba maama w'abaana oluyi ate tewasasudde fiizi kakati biri byonna by'oba okoze oba wakoze ebituufu ate omaze n'oyinoona okoze oyozeza ate n'oyanika mu ttaka bano abapangisa ennyumba omwokukolera
n'amaana agiwunda bulungi n'ateekako kawolo pepa n'ateekako buli kimu nga bw'olituukamu erabika bulungi na sampeya ze nga tumukaaga yaba akoleresha aba akoze ekintu ekituufu ng'ate tukikoze mu butuufu omanyi otuukanga nga ddala waaliguzeewo naye nga byogula kapito yenna yamumala mu kuwunda lumu kati gwe amagezi gazze otegedde oli kyetubadde tugezaako kukola ate no n'ekirala mukulu bate mulimu abantu abatabaza olaba waliwo vidiyo wano gye nagenda nenkola twatuuka n'ogijjako okugijjako comments ng'abantu balyoko bayomba njogedde nga bayomba omuntu ng'ogenda n'omugamba naye gwe wazze n'ojja wano n'opangisa edduuka ly'akakadde kamu otambula n'ojja mu kibuga okola bwodi ne bwodi naye nga kapito ddala gw'ogenda okuteekamu wa millions 5 abantu baawogana naye ekirungi mu bintu bye twogera mukulu batte mubeeramu abantu babakkiriza amazima kuba omuntu ddala ffe twakuba mathematics ne tutunuya returns ne tugamba okujjako ng'olinako okuyiriba okulala kw'okolera awantu ng'olinawo oko bizinensi ezizo z'okola ki z'otambulizaamuko kubanga olaba ekintu katugambe nti nno oguze ebintu bya mitwalo 5 wegiziba millions 5 oba ogula ebintu nga bimeka si 5 ebintu 100 kati bw'oleeta ebintu 100 ne bw'oba ogenda ng'olyako omutwalo gumu kubanga era ekintu ky'oguze olina kiryako nga 20%. Bw'otandika byonna ate togenda bitunda mu mwezi gwe gumu. Kati awo kitegeeza nti era ogenda okumaliriza ng'oli mu bukadde nga 2 ekinene ennyo amagoba oba akakadde aka k'oba ofunye. Kati ng'omuntu omugamba byonna togenda bitunda. Otambula buli lunaku ojja. Olya okola kati matematika ku mazzi. Abantu ne bayomba ne bakola kina era gye bakkakanya abalanga bakugamba nti akale gwe watugaye tetusobola kikola naye tukikola naye ekituufu tuba tuyiribirawo. Omulala soloberawo nenga alina yakalala. Alimayo sizoni ye mukyala omukumulanga mumpa. Ate kakati ne pressure engeri gye yadda abantu bangi nnyo balina business mukulu batte nga tezikola naye olwa pressure eri mu society baagala nnyo beekuumirewo olw'abanaagamba batya kati ng'akwata kumpi n'akolektinga okuva mu bantu bonna abalala oba n'atandiikiriza okuwolaawola mpolaawolaayo oleeta mpaayo kompadde oba abamu balina ba sponsors naye nga ye kyafa kukiipingirawo kintu kiri edduniya erabe nti nalina kyakola gw'omanyi baana bameka baana bawala abali mu kibuga obwo nga balina abasajja nga 3 naye ng'ekibatuusizzaawo baagala renti w'amaduuka ge balina mu kibuga nga naye kituufu akimanyi nti takola naye ng'agamba banandaba batya nti sikola banandaba batya nti ngudde ndi muddugavu kati n'atuuka ekiseera n'akwata ng'alina omuvubuka oba alina kishuga daddy nga kyekisasula rent oyo nekimusasula ye n'abeera awo n'akyusakyusa obugatto n'akyusa naye nga naye kituufu akimanyi takola ki yasoma baamutikkira alina abantu be bamusuubira okuba nti akola ki alina n'emikwano gye gikola ng'agamba ngenda kutuula ewaka nkolewo ki naye ng'ekituufu akimanyi nti tekikola ki kati olumu bwe tuba tusomesa abo be basinga okuwogana kati aba akoze ekintu butuufu oba aba akoze kituufu abeera mu kikyamu ate naye aba akimanyi awo tewaba butuufu tewabeerawo butuufu ate okutandika okukola bw'ataakole n'abeera eyo nga atayaka okola kukola ki ekikozesa kulaakulana nakuba bulungi kaakati bw'okulaakulana nga osobola okulaakulana nga tokola nga sente tezijja omanyi ekizibu ekiriwo bantu kulowooza nti okubeera bize kwe kukola amagoba si bwe kibeera naawe obadde otya nabeera bize mugano kwata essimu zaffe nga muli bize abantu olowooza okwetawula okudda eno naye eri kwe kuyingiza ndiwe nali manyi nti naakola ennyo atuuya n'ennyozo nga ndowooza senga omusukumi w'ekigaali si yasinza ssente oba abedisiba emigugu kuba ava mutala ku mutala si bwe kibeera mukama bwatyo si bw'aluŋŋamye si bwe kibeera mukama wange kati ekyo kigende mpola sigera kuddamu batya mulimu ababeeramu nga nabo be ekituufu bakimanyi nti wendi wano mpaakinzeewo nina birala bye mbalirawo
era abasajja abamu kyovola babamu basirika abamu bawoggana akugamba nti genda tajja genda abategeera ebyeconomics akugamba ekyo kyenategedde kyokola ndi wano siita nakabagamba abakyala omanyi batera nnyo okuyomba naye nakabajjukiza ne mbagamba nti omusajja akwagala weetegeke tagenda kukuwa ddembe lyonna ly'oyagala abatakimanyi nga bawoggana amanyi abaana bawano bwawulya ekintu ng'ekyo balina kati okulwanagana okwo okw'eddembe wakiwulya mugumu nga gye wali wano twagenda ne twogerako n'ogenda n'oyogera n'ogamba nti nno ng'oyagala omukyala olabe bw'afuuka afune ku ssente olabe oba era nembaga bw'oliraba omukyala nga muntu mulamu ng'afunye ssente n'akuteekerayo amazzi omanya wawasa nnyo ne batandika okuwoggana nga lwaki agakuteekerayo tolina mikono kakati awo ng'omanya baakula tebaakuzibwa kakati mulimu abaana abagenda abawoggana naye bino bye tugenda tusomesa mukulu batte kiri gy'oligwa okutegeera kikye bakugamba ekintu kyonna ekirungi mu nsi nze kyemmanyi bw'oba oyagala okukifuna olina kukitegeera rather than gwe kikyoyagala kuba bw'okitegeera otandika okukola ekikibeezaawo ensi tesobola kuwa by'oyagala abaana wano bali so egoistic basoma oba bafuna information netandika obatuula mu bwongo ne bagikozesa naye nga tebamanyi wa wakuja apply nga kyova olaba buli kimu balwanagana nakyo era omuntu ategeera akkakkanya emmeeme ye n'afuna okutegeera okw'enjawulo kyova olaba abamu obufumbo bubalema obukolagana n'abantu abalala bakisangamu obuzibu naye bw'okitegeera ofuna obukkakkamu obusobola okitambuza kiri bwe kiti mukulu batte wakula ng'olaba kitaawo akomawo ne bamuwa akatunda bamuteekerayo otuzzi bamufumbira bakola ebintu ebifaanagana machas oyingidde mu nsi empya oyagala kweyisa mu nneeyisa ndala modernity finne tugimbracinze tukomawo awaka bakyala baffe ne tubayambako okufumba akoze kino it's a give and take is 50-50 naye abamanyi ku nkomerero yakyonna amanyi nti nno buli muntu yenna ayagala kisukkawo gw'okudda ewaka mukyalawo n'akukoonako ku mubiri kingeri y'akamasaagi si kyassalira naye bw'akikola kikusanyusa si bwe kiri si kyassalira tosobola mugamba nti jangu okinkolere nabwe kityo okugenda oli akuteekereyo amazzi si kyassalira nti alina okukikola naye obuzibu gwe okugaana kikola n'afuna akikola era agamba nti omusajja ngololerayawo toteeka mateeka bajja kuvuma naye nze nsomesa butegeevu nati okusomesa obutegeevu gwosobola okubeeraawo otandise okyamuse kati oyagala kuweeraku mateeka kankugambe ati mbagamba osobola obeeraawo ng'omusajja tajja kuteeka ku pisito nti munaye engoye zange zaweddeyo engolole wamunanga akagatto kange biki ng'okimanyi nti omwami wange bw'afuluma nga ali smart kidda wa mukyala simula baba kimanyi kidda wa mukyala babuulire kidda wa mukyala omukyala akufaako naye nga gwe weegololedde gwe wakoze so tasobola kuddako pisito naye bw'asanga n'amanya nti musigaddemu essaati 2 engolole n'asanga mulimu 6 kubanga mu nsi mwe tutambulira mukulu batte buli omu yeebuuza kiki ekinaakufuula ow'enjawulo kyekyokka abasajja abalungi mu nsi tebagenda kuggwaayo n'abakyala abalungi mu nsi tebagenda kukola ki kaakati kiki ekikwata ajati ajje ewa Haaji nange buli kaseera nino kyebuuza nti kiki ekinamuyisa ku batte kimuyise ku ddaani agamba kanzire ewa Haaji buli kaseera tulwanira territories bwe kigaana ng'omulala akola ki ng'atwala ensi tekkiriza vacuum terekanga we kibangirize bw'okireka bw'oti nga wabairawo omulala akikola akifiiringa gwe gw'olaba nti nno takyayagalika waliwo omulala amutunulira n'agamba mukama katonda yawunda ono kati gwe ne bw'oba omulaba nti nno kya bulijjo oba bubeera butamanya gwe mundayo kitwale nti noono waliwo amutunuulira obufaananyi n'akukubanga bw'abooza kati nina okusigala nga nkola ki naye kati ekimenya abantu mukulu batte tubuulira abantu oli n'asigala ng'agamba
lwaki omanye ezzalawe eryo bagume bagume eryo ezzalawe eryo libonyabonyeza abantu. Waliwo nalaba ejjuuzi oli ali ku live ng'agenda n'abinnyonnyola era bannange waliwo awo olutalo olubadde luyinda olw'abanene mukyala na mwami era tukole kino abakyala twekolerere oli bamuwadde omukisa ku live n'agenda n'ayogera. Bannange kambabuulire mulina okulwana nnyo bino ebintu. Abasajja bagenze ne bakola bwe bati ebyo bimu biri kalica nomuzi waliwo religious nomuzi mulina okubigira. Abakyala tugende tukole sibe nayogera nasigala ntunuulya neŋŋamba ensi eno okutegeera n'okumanya byanjawulo. Mukulu batte ng'oyagala omanye nti ssente si kye buli kimu kyetaaga era omala ozikolako otegeere nti si buli azirina alina eddembe. Oyinza okusanga omwavu nga yeebasa otulootwe nga omugagga yasuze akanula agenda keera ku makya ku kunywa kaawa otulo twakoze eki ebintu ebireeta eddembe abantu baagaana obitegeera nti nno biva mu kutegeera bantu basobola tukolako obulabe. Abantu abasobola otukolako obulabe be batwetoolodde. Buli mukama lwakuwa obuluŋŋamu n'otegeera how to relate n'abantu abakwetoolodde bw'obakwasaganya obulungi oba weetonderawo ddembe oba wejjako embeera yonna kati abantu bo balowooza ensi bagenda giteekako maanyi bo kwerongooseza. Nze kimbeeredde bwe kiti n'oba n'omuntu gw'oyagala akanga oyagala omunyigirize obudde bwonna olowooza nti gw'ofuna ddembe. Nina omusajja yagambya nandi mu nsi eno tekyalibadde kirungi omwana ow'obuwala kufumbirwa musajja ng'omusajja yakula ne nnyina nga nnyina taata we yali amubonyaabonya kubanga omwana ono omulenzi asaasira nnyo nnyina aye maama bamuyisizza bati kati amuteekako olukwano lungi omukwano ogwo eddaddi tafaayo ekitegeera kati n'aganze maama nja kufa n'omuntu yenna ajjuze wali kati bw'awasa bw'awasiza amulabanga nnyina abakazi balungi baba n'omukwano ogwo ogw'ensusso abakazi balungi tulina bayisa bwe bati kati agwa ku mugunju nga nawe gwakulira ku street ze kati n'atandika okugeraageranya ne maama we naga maama yali bw'ati abasajja ffe babi ne batandika omukola byonna n'aleeta laavu eyaddala mugenda okutandika okuzimba ennyumba omukazi alinayo ekyapa kiriko amannya ge n'agago nga gwe ekyo gwe yasasula kiriko liyo wekka. Mukazi wange nina omulabirira omukazi yaze n'ekyapa ebyo gwe bakalwa wagula ettaka lye ekyapa n'omukazi najja n'ekikye lyaffe babiri ate kintu kyavudde wani ekyo ate nga byonna bituufu bisoma kyekimu. Omusajja leka yakula nenyina yalowooza nti abakazi bonna balinga ati nyina bonna balungi nga nnyina. Mukulu batte singa abantu baali bonna basobola okusisinkana ne baggulawo obwongo bwabwe okutegeera kwabwe ne basisinkana ng'ensonga ebasisinkanyizza yakubeera wamu nga bo ne balema okujja n'okutya oba n'okubuulirirwa n'okuwooningibwa okuba kujjidde mu society. Ekizibu Mukama yakola ebintu bino nga tetusobola kubikkula mmeeme zaffe. Obeera n'omuntu naye nga tomumanyi kikyakola kyapulaninga ate noffe oba abasajja tusobola okutegeerekeka naye mukulu batte omukyala ye muntu asobola okubeera awo naawe n'amala emyaka 5 naye nga yagenda dda n'abalawo ebbanga lyonna nga programminga kikigenda kuddawo nga buli kimu akikola era gw'ogenda okumulaba yatambudde olunaku lumu n'agenda n'ogamba iki ekyabaddewo okugenda kwe yakupulaninga emyaka 5 emabega n'abeerawo byonna n'abibaatisa n'abimaliriza n'atambula n'agenda olumu kiyinza okwawukanako ku basajja ate nno nkubuulire nakeera ekisembayo abasajja when it comes to relationship abasembayo okuta abakyala bangu
simanyi oba ekyo wali okigenda era ne buba bufumbo bwonna obukutukawo nti bukutuseewo abasajja tebagoba muli ajja ne kadda kumakyali agamba tasula buzasangwinagana kamuleke ne bwabeerawo abasajja we are protective twagala nnyo okukuŋŋaanya ebyaffe tetwagala mulala yenna addemu kubitwala nti ne bw'oba alina omukyala nga tamwagala ayinza omuteekawo awo n'agamba namulekedde buli kimu kyonna nkimuwe naye nga tayagala muntu mulala yenna kukolaki kumugambako wala okumusongamu naye nga muli agamba tobanga mbwa nti nate gumba okyalwanira ogamba nti okyalwanira kyebwa egumba liwembwa agamba eggumba lyange mulirekeewa naye omukyala ye nga yagambye nti ŋŋenda aba yakoze eki kati ekizibu kyabwe bo bapulaninga okgenda apulaninga gwe tomanyanga naye watuukira okgenda mbadde njagala nkakujjukiza nti ayinza okuba yagenderedde emyaka egi myaka 5 n'abeerawo awo ng'akutunuulira butunuulizi naye mu ntegeera ya kino okusooka kye nabadde nkugamba nti watya singa abantu basisinkanye nga tewaliiwo kubuulirwa kw'abantu kusookerawo dda mukulu batte omanyi tewali kitusumbuye ng'abantu kubanga basisinkana naye nga mu butuufu buli omu already alina ideas ze byebiri bye mbadde nkugamba ebibeera mu bwongo bw'abantu okusookera ddala nti omuntu atuuka ng'alina ego eri olaba okumanya n'okutegeera kukuyamba ddala okutunuulira munno n'otandika okubaako n'amagezi agagamba ddala batte yaani era ayagala ki kuba by'oyagala batte bibyo wekka by'oyagala nze Haji sisobola kubanga byenjagala kizibu nnyo ne bwe tuba tuzaalibwa wamu kakati abantu abamu bagenda ne bajja nga balina just idea kyova olaba nze nagansekerera nnyo abantu abajja ku nkolagana yonna live alone nene eya relationship ey'okwagalana naye buli mu mbeera yonna nga mugikozesa mateeka it is just understanding muntu ku muntu kati abaana bano olaba abawala kye nabadde luli nkunyumiza nti ekibamenya oli kye nayogeddeko ekyamazzi oli omulaba mangu ng'adumye lwaki otugamba tugateekeyo alina omuntu alina fragile ego agaana okutegeera n'abeera defensive lwaki wewabanga tewaliwo mutawaana lwaki bagge balina olunaku lw'abagge bwekibanga ddala tewaliiko tebalina kye batya lwaki waliwo olunaku lw'abakyala ekintu kyonna oli kasitawulira nti nno kyawansi ateekawo embeera y'okwekangabiriza we are fighting against this n'omubuuza ani akufightinga kwekangabiriza kuba awulira nti nno waliwo obunafu kati ateekawo embeera ateekewo awareness nti tutandise kita kati ate omuntu alina fragile ego gwe bagamba nti nno saagala musajja mumpi ayomba bayomba naye kiva kuki wakubanyoma akubuulirawo nga bukyali omanyiira mpola gwe ogerawo ng'omuka kivudde kuki gwe weetegereze ne bw'oba ng'ogenze nti oba muli ku mikolo we bajja oli kasitala b'emmotoka nga zisussaawo oba tuddewo bati oli nga talina mmotoka oba yajjidde ku booda baganda be buli we batandika okupaakinga apaakinze Lexus apaakinze Mercedes akoze eki ogenda okulaba ono facing etandise ejuuka olwo naye amundi atandise kakati okukola constitution y'essinga babuuza bepanga babuuza fe abajjangu babuuza bajja kunsangawo olw'okuba balina batuwogganyiza wano bafuna n'omugamba naye nga tebalina kye bakoze tebalina kye bamukoze kati ye kimuluma muli ng'atandika okunyiga gwe kakati gy'otunuulira omuntu nga tamanyi kwogerera mu bantu oba tamanyi kuwa public speech bw'atuuka agenda mu protocol zonna seba omukulu w'ekika omugenyi omukulu jjajjaffe owookuno ffe kaakati ng'aboolugave tubadde n'omugamba ebyo nno ogenda okumulaba ali serious nnyo ekimuleeta ekyo ayagala kubikka navuzi zibeera muli amala obudde awo n'amwanjula tamanyi kikiddako naye omuntu agenda okujja basebo ne banyabo tusanyusa okubalaba nze mbadde ngamba kaakati okusinzira ajja already kimulimu amanyi watandikira ne wayonga olutegere
njagala omanyiza ekikuleetera ku kifaananyi ekinene nkuleetera okukkiriza ku kikyengezaako okunyonyola kati n'abaana bano ebibalwanya ebyo batuuka ekiseera nga mpisa baagala okuzibikka embi baagala okuzibikka baagala omwenkanonkano baagala omukazi ekimwagaza omusajja nkubuulira nze mukulu batte mbadde mufumbo kumpi obulamu bwange bwonna kasookedde nga nvubuka okutandika okutamba bawe ndi obulamu bwo bwonna nedda awo naali badde bantu olwakuzaani bakuzaalira kaakantu kankyogera authoritative ng'omuntu kuva myaka 2 mbadde musajja mufumbo sinobyangako okitegeera kati okitegeeza nti nsobola okwogera nsobola okubwogereramu kyonna kyekiri omuntu gy'okoma okuba omukkakkamu omuntu gye bakoma okukuyita ffala gy'okoma okubeera omufumbi nga musajja yefala omukazi yefala bwe nkugaye kasita olaba abantu abalala nga bakuyita ffala mu bufumbo nekyo kifala egundi oyo ffala yagize bw'ati manya nti wategeera kye bayita obufumbo tensobola olugave tomumanyiira gwesoke era gye weegendereze bwe bwonoonekera wabeerawo omu ayagala okutegeera ennyo kasita ofunako ayagala okutegeera nze kasita ofuna omu ayagala okukontrolinga kasita ofuna omu atamanyiirwa muganda kyava agamba nti ogubula eyeeguya teguwangaala ng'olyoka otandika teyankubidde essimu nange sijja kkuba nze nalumaasi seegayirira tombuulira n'okuba mu kifuba omwana w'abafuuwa ng'olwomanya zikoze lutya ng'omanya lutabye nze omwana w'abengabi ng'omanya olwo lutabye eyo mbigambe bali gweddeyo batunuulire be baayitanga abasiru abo bawalina engeri gyemukwasaganya sajja agenda n'amufuga basegayira kati basenga okimanyi nti abo batunda ddagala amaanyi ga kisajja kayo baawe n'alya emmere n'amuleetera amazzi awo n'amufukirira engalo n'atuma awo situukawo awo ze situukawo anabadde enkola ate nagira busabu yabadde awo ng'ago engoye bazimugololera bugolezi sentalo oyo gwola ate banaga guno omulembe kakati omuntu atane ebyo byonna byangu saba busabi Mukama Katonda akwe muntu ayagala kutwala ebyo ne bw'onaafuna akyasobola okufuna omuntu akola biri yettabbu nakugambye bwodda awaka oli okukubako kamasaaji si kyakkatala nti alina okukikola naye bw'akakubako obulamu bulina engeri gye budda okoonako wano kameza bubadde oleka ebiri oyinza n'okwerabira 5 ojjukirega kamuwe yantegedde n'abadde nina ekizibu yatudde n'ampuliriza kati gwe ng'owoza nze amu independent buli kimu ekyange kyonna nkirina simumenya era ogenda n'obiwulira kuno okimanyi nti mukulu batte abantu kwe bali kuno beefuulidde ddala bakafulu mu kubuulira abaana abawala bannange mukole omusajja bw'obanga tolina ssente akujooga nnyo abantu abajooga abakyala lwakuba tebakula babeera bwonoonefu babeera bwonoonefu gwe kasita ng'osobola okutandika okukkakkanya munno lwakuba olina ssente gye talina obaako bubeezi kikyamu empisa z'abantu banna ezisanga busanzi situation naye teri situation esobola kubaawo ku muntu mutuufu ategeera era kiri bwakikola kiba kimusanze already nga muki nga mwonoonefu babadde gwe kaakati ddi ojja kusanga nga maama wo nekitawo baakuumaŋŋana nga baali baddembe ng'oli alabirira munne n'amanya nti nno ono kaakuza abaana bange abatereeze omusajja n'agenda n'asaka n'akola kinaleeta lwakubanga gye tulaze ekisinde kyaffe abantu tebabadde bategeevu nga bo kyova olaba bakwata abaana ne babasuulawo abakyala ne bagamba nti tugenda kwekolerera era okiwulya bakyogera nti nno abasajja b'olwaleero tebakyakola ki naye nkubuulire mukulu batte n'omubi ayagala okumwagala mulimu omuntu gw'oyagala nga ne mu bubi bw'asobola okukyusizaayo kaakati gwe bw'otandika okukwata bino society settings ze bitandise okukolawo bw'ogamba nti nno nze
kangule poloti yange kanzimba obuyumba bwange oyinza okwekanga si bwe bugenda okuleeta omukwano kati nze ntandika okuwa omukyala ekitiibwa ntandika okumuyisa obulungi lwakuba alina ssente that is fear otandise kumutya buti alina ogaana okumujooga lwakuba takola lwakuba alina kyewali badde okola mbutuufu bwakyo n'okikola mbukyamu osanyusa oba weerekerezeemu ate era bw'obanga empisa zo nkyamu nga ggwe era oba waakuba nti wali mujooze bw'omuwana ekitiibwa ng'ogenda onoonyayo akajja okkuwulira eno bw'osayininga ekyabiri okawaako etaano ng'okawaako etaano osobole okufuna kiri ky'oyagala nti njagala muntu antegeera njagala muntu ampulira era ky'ova olaba abanene gye bali eyo ku mikolo osiiba olaba ajja naye ono ye mwami n'omukyala Kiwanuka naye nga Kiwanuka alinayo bamaama aba gye bali eyo n'obwana babugira ono akanya mugamba lw'oli kaleeta ku mukolo wano bajja katwalanga ebigere tubisose nga naye mutuufu akimanyi nti ekifette kye kirinayo eyo abakikola ki naye agakasitoba nga tobaleese mu bantu naleke babeere eyo mami mpulidde kale byonna ebyo njooga naye ekyo kale ekyo eky'abaana bange kiveeko nga basigalira awo abaana ne babeerayo tabaleeta ku mikolo abayiseeyo mu mabbalibbali bw'ati naye nga kiri bwaddayo kati eri gyafuukira ddala omuntu gwe yalina okubeera kyova olaba nze ngamba nti n'abantu ekibamenya aba ku kipakasi aba ku kipakasi bw'omanyi abantu bameka abakeepinga up appearance sia naasituka bannaye tusanyuse nnyo okubalaba fe wano tukuumaganye ndi ne goloda wange mukyala 15 ng'obaze mitono 25 gituyiseemu mukyala Kiwanuka sweetheart mbadde nkusaba yenga watudde wala jangu wano agenda okujja bwati abakyasembera omukonako ogulaba agusikawo bwati bannaye tusanyuse okubalaba n'omwami wange ono bwe tukuumaganye kuuma ebikomaawo bebadde yamugane gwe abantu abakulu abategeera yatuna obutunuzi bwati oli wakamugana wagazoyeza bintu tebali akasaati kogendoza ebintu gusinki kati nze I prefer okukakkanya embeera eno eya society mukulu bate society tekuvuganga nze njagala nnyo omuntu gwenda era omuntu kasita batandika ebyo sente size ezimala buli kimu kutegeera bw'ogwa ku muntu era n'akuyisa yoba obuziina bwe bubeera mu mutwe already yali mwonoonefu bino byo bimuyambye kutegeere kubeera bubeezi ndabye abaavu abeeyisa obubi ndabye n'abagagga abeeyisa obulungi okusala ekimu omukyala yaŋŋamba nze omusajja oba akola byonna yamanya kasita banga ndekera ssente kameza ali waba alina kulekawo esatu kasitaba ng'agirekawo bwadda n'atabuuza lwaki wafumbye kinyeebwa agenda akola egasi yawe tombuulira era kati bali awo baga ayokedde akataawe naye ate n'ekyo kibi naye n'ekyo nakyo si kirungi gye buva budda mukulu batte tujjukirenga nnyo gye tugenda okukimaliriza nakyo ensi eno ng'ekyatwaniriza ng'etusitula ng'etwongerayo tujjukire nnyo abantu be tugenda okumaliriza nga tugonze kuba ekyo ekiseera kizibu nnyo teweerabiranga okubeerawo nga munno temukyasobola kunyumya mboozi kijjukirenga ng'ate nomunaye kinnuma ekyokola ki okuba n'omuntu wala nti ono oba gwe njagadde gwe mpasizza nga temusobola kwogera kiruma omuntu ategeera bwemaso sisobola kuwuliziganya n'ono ali wano kati nawuliziganya ntya n'emiyaayu anti mulimu abantu abakwata obubonero ne beefuula abatabulaba gwe bw'otuukanga ng'onnyuka ssaawa 2 ku mulimu onyuka ssaawa 12 naye nga kikwetaagisa okwetooloola otuuka waka ssaawa 4 kya mu magezi g'okutandika okwebuuza lwaki nkikola bwe nti ne weetooloola abasajja n'ogenda n'olaba akapiira naye nga DSTV ewaka wagikola ki ng'eri osobola okugulabira waka naye ne weetooloola ng'oyagala kuddayo katono waka olye emmere ogende weebake
kubanga kisobola okubeera oke mu myaka gino ng'okyesobola okyasobola okufuluma. Nkubuulire mukulu batte ekibuga ekyo kirabye abantu naye ekibuga kisiibudde abantu. Naye ngenda ne ntunuulira abantu abali mu kibuga abatalina butegeevu bumala kumanya kintu ekyo. Bwe twalinga mu gy'ekyenda nga bwe tuzuukuka ku makya radio zikuba General Parts Uganda Limited ne bakuba baba baakamala okufulumya General Parts ne bateekako Fred Sebatta bana abeegundi muzeeyi atuuse yebiseereyo nga babayita bamuzeeyi abo ne babeerawo baba akafuluma Walusimbizi garage ne bateekako waliwuliza radio ki ndi waddako nze obutosi bweteekako radio sijja gyogera gikubira kalango naye yaliwo abaliwo emyaka radio gyawuliriza nagiwuliriza nange ndi muzeeyi nabe twawulira bakulukuluba ate kulukuluba ayinza bosa ne Transa Electric kaakati bw'ogenda n'otunuulira olwaleero ebyo byazikira dda n'amaduuka agaabwe gaavaawo ne tuyingira mu gy'ekyenda Sebagala Sons gundi n'agira kati ebyo nabyo ate kati waliwo balala bakoze eki bakugamba genda mu Bakinti genda mu Bagundi bwe bityo ensi togenda kugenda ng'ogikola ki ng'ogimalayo buli kiseera kibeerako ebyakyo amasomero amalungi gaabangawo wano nga bakugamba bw'otagenda mu eryo oba tolina woogenza kati gafuutusa olwaleero wali agasasula miliyoni ne miliyoni za ssente buli omu gy'alwana okukola ki ebyo nno birona biseera naye ekintu ekizibu ekiriwo be baana abasajja kati nga ffe tuzze n'ogamba nti leero nze bakaluba nze nkola ki nze ndiko abantu bonna bakola ki bawulira nze ne weerabira nti ensi eno mu muli gwaka ekiseera ne gukola ki ne guzikira kaakati byonna bye tukola nga tukyayaka bigenda kubeerako repercussions ng'ekiseera ky'okuzikira kituuse kakati obuzibu obuliwo kuba nti nno mukulu batte ogenda kumpita wano waliwo abanninze nina gyendaga n'entambula n'entandika okukombooza ensi n'entambula mukasana pereketya kano nzira eno ugende buli kimu gyonna owuunu nodde eri ne weerabira ekiseera ky'okuwummula era n'obulwa amagezi agagamba nti nja kuwummula nabaki ensi buli omu etuuka ekiseera n'emutunuulira mwatuuka nga n'ekiseera nga temuva Kasangati kati leero muli walala ab'e Kasangati tebafanga gye bali bakyakoze ekikyabakubira enduulu naye kati nabo be bawummudde nabo babagamba walinga otya mu biseera biri bayimba twaliko kati kirungi nnyo ze twaliko nga naye waliwo agamba naye ebiseera ebyo watusanyu watubeezaawo twalabako naye gwe abeewo nga baga ani atamulaba oyo aze atudde oyo ng'alumikako kyekisinde kaakati ekituliko ffe abavubuka tuli mu kibuga tukola ssente abeewaka bakaaba bukaabi oyingira 8 ofuluma 12 lwaki kwoli woteri y'eddola 10 okugitwalamu omukyala tekumenya naye ng'abaawaka wabalese bali bati kawunga ka muwogo naye ebyo nkugambye okucakala mukulu batte si kubi abantu bacakale byonna byoyagala okukola bikole naye ojjukiranga nnyo woogenda okuwummulira kati abantu abasinga kwe kutandika n'okugenda n'ebintu ebya society gundi akugambe society tebeerayo gy'owummulira ate ojja kucakala otuuke emyaka 60 ng'okyalinayo emyaka emirala nga 20 agaga ate ag'obusibe mazibu nnyo magulu gatandise okubwatuka bwatusi muli awo kaakati mutandise okulwanira eddagala wai ani amizirino naliseewo amadagala naliseewo amakerenda 8 nze nagamizaago nalisaategedde ate namize g'amagumba ng'olwo muli awo munyumya ddagala munno bwe mwalinga nga mweyitako mu lukubo mwekuba bukiisi bwonna bw'omuyitako kati awunya ddagala sembera yeeri akikijja na bukikijja akikijja na bukikijja waye nsukumaako ate nkyakyuka ati eno ngonzi oyo eddakiika eyo bw'oba teweeyisa bulungi ate ekizibu ekituliko ku ffe tetuzirowoozangako nti eddakiika eyo egenda naye obuwoomu bw'eddakiika eyo obukolerera kati ng'okyasobola mukulu batte omuwala akwagala
n'asalawo ng'aliko abavubuka basatu abamugoba n'agamba nti nze nnonzeewo ŋŋenda n'ono omuvangako ne bw'azaala olubuto ne luyiika mugaba n'amusalaasala jjukiranga ekiseera we yabeerako ng'atiribiita n'agamba nti gwe gwentudde gwe musaala gwokka ogulina okukola ki nti mu kiseera we yatuukira ng'alina obuyinza obugamba nti gwe saagadde kaŋŋende n'ono yalonda ggwe kati naawe ekiseera kyo kiri mwolina okubona obutegeevu okugamba nti munne kati bwe yali azaala wali omusuubira ki ekyambe baakimusazaako yakyagala obwo kaakati butegeevu kati gwe bw'oba totegeera olina kunoonya mulala gwe batannakola ki anti kaakati bino byonoonese bw'oba otegeera n'okwata owuwo n'omusituyako olubuto ne muluwanirira wano naye guluma yaguzza naye bw'osasula bw'otyo ebbanja luliba likulinze ate ebintu byonna ebisinga tubyeteeka bweteesi mu bwongo buli muntu yenna mulungi mu mbeera ye bw'osigala ng'okyakoze kinaffe si ffe abalungi ennyo bw'osigala ng'oli mulungi ffe abalungi ennyo nze owange weyandabiranga akabuto kagenda busibwe kati naye kati bwonda buli kaseera anamanga akukusa akasuwa aze sengaana bwenyibiridde agaga omusajja wuyo afuluma alina kyasitudde mumwegendeza agenda okukoonako alubuto lwe talina mutawaana kakati nawe noddayo kati tutandika nnyo kwepanga mugabo oyo waliwo ebizigo waligize bwoti sikyakutegeera sigweka ffenna edduniya etuyitamu kyenkanyi naye ekitukkiriza n'okusiima n'okutegeera ebyo bye tusuuseko ku ddakiika eyo butegeevu nze mukulu batte ngenda nentunuulira abaana abawala nga bali ku mikutu bayombagana nze sijja kumanyirwa kino kati nga nze aludde nga associatinga mu ngeri ya relationship ndabirawo ekizibu kye kiba ki mulabirawo nga alina okwerimba okwa society okubalimu nyose mulimba abono gye bakomekerera omanyiyo 35 ajja bagenda omugirawo ate no waga ajja ng'ayongerako naye siina kye mwagaza kasitanzaalamu abaana babiri bagenda ogira bambuuza koze ono omukulu yawani tojikira ono boske yavuganga bodaboda nti bambi kano bambi ndi ojigana omusajja yasalanye nti baaba ano oyo ayita kasoli kati yewuwe kasita omulimu abanga yagukola omuntu yenna asobola okuba omulungi omuntu yenna asobola okubeera omubi kisinziira ku ggwe engeri gy'omuvuzeemu oyinza okulaba oli nga baga gundi oyo yali mubi nnyo naye nga gundi yamufunamu eddembe ly'otategeera yatwala budde kumutegeera ye ng'omuntu mulimu n'omuntu ng'oyinza omutegeera nti ekiseera kyalimu si kyakutegeera okusinziira gye yazaalibwa n'emikwano gy'abadde gyetoloola nagyo nga kyakola ky'omusuubira kamugumiikirize ajja kumaliriza abo abakyala abo bamaama baffe obalaba ab'edda baali bagamba tebasoma tebakola ki naye baalina obutegeevu baamalako n'abasajja abaali ababi ennyo infact abo abasajja abo emyaka gyabwe senga ogikwata ate ku maalo n'amalala ge baalina emyaka egyo n'obasuula mu mulembe gw'olwaleero baali badde batambula bakuba bantu mpi the arrogance they had ebyo bye baleetanga simanyi omukyala gundi tuula wali aziri embwa zajoga vira munnaze mugende muleete gundi stori twaziwuliranga eka nga bazinyumye gundi yagize simanyi wayagiranga bati nze naleeta amasuuka ne tujjayo amasuuka ga gundi nga yali awo yagenze kusuubula olweggulo mugenda okulaba abantu bakunnumba 2-3 olumu bakomanga nawo n'emikwano gyabwe gibawerekeddeko ayi no munnange obadde okyali awo ate ono gundi ono gundi aluwa oleete nankani simanyi mwajjudde abyogera bwabitema akubuza bamumuunya kale mwebale nankani ono
egundi alubadde tuyitaayiteyo kale munfunne weyeebaka ebisigadde tujja byogerako ng'oli yapiikinze dda nti nno omuyaya akoze ayingiza kale seo naye kale munnange tuwulidde kuli kayode ng'akola ki ng'alabye kati ogenda okwekanga ng'ate ekyabwe kyali ki naye ate kaakati gw'olaba abaana b'olwaleero bagaa naye ebisajja by'ennaku zino tebikyali bisajja kumbe bakitaabwe bajjajja giri ate gyali miyayu nnyo kati ng'ayagala weeyise otwale obuvunaanyizibwa ng'abali abasajja nga bakaddiye bali ab'edda bwe beeyisanga naye kyatunulayo ennyo kyatunula nti yalabiriranga abaana nga 20 awaka bonna n'abayigiriza empisa n'akwasa ebyo byonna ebintu kati ye kyatunuliddeyo kyokka naye ate alina kasasiro mungi nnyo gw'atasobola kutwala nnyina gwe yatwalirako kyova olaba nze ndowooza era nkigamba nti abakyala b'omukwano gwabwe basinga kutegeera buvunaanyizibwa kuba yeegomba jjajjaawe awo oba omwagala kasitaba naleetala naye yeegombanga jjajjaawe nga jjajjaawe alina abakyala 5 mu nnyumba naye yaawulira buwulizi nti nno balina gwe bawasiriza ku mutala gundi ateekako ababooda n'agenda mu MTN n'afuna print out omusanga tekyassa amala omwezi mulamba awaka tayogera amuluba misana mu ttuntu nga gwa kumanya na kutegeera bebisumbuwa abantu oba laavu ye nnyingi mu teriiwo naawe tonyumiza laavu ennaku zino laavu wagisanzeewo ennaku zino teri tekyali bya laavu byosanga omuwala abeera mu kibuga ng'alina asasula enviiri waliwo asasula edduuka waliwo akola kiraavu agandizi bino byonna mbeera naye era nira gwenjagala abundo eno mbeera nina gwenkola ki nina gwenjagala era ŋŋonza bulungi wandi mukwano kale bunnanfuusi ky'obusingo n'obufere n'obuya kati ekimenya abantu bano bukulu batte ekali kembadde nkugamba nti butategeera bintu nga bwe birina kubeera abantu ne bajja ng'olwedde baba pollutinze edda obwongo ogundi kino kirina kubeera bwe kiti nga bwe kirina okubeera teriyo nga bwe kirina kubeera enkula y'omutwe yekuwensanira buli muntu alina buvunaanyizibwa bwe okutegeera n'okusiima omuntu gw'alina nga ye buli kyonna ekintu ky'osiga mu muntu gw'oyagala butereevu manya nti kirina okusasulwa bw'omusigamu omukwano olina okungula omukwano bw'omusigamu obukumpanya n'omuleetera obukyayi n'omuleetera okubeera ng'ali ku bunkenke manya nti walina okutuukako ekiseera nga naye alina obukusasula nabwe ekito kibeere mu magezi go okumanya nti nno nina kukola kino opposite ku balala kye bakola basajja bannange oba bakyala bannange oba bakola kino oba bakola kino nina okwebuuza kye bakola kyenjagala kati bw'olaba nti mukyala munno alina abasajja 2 gwe bw'omuwulira nga byakola bye bituufu bw'obizza awaka keyosa ebeerawo gy'oyagala nti nno nedda gwennyini gw'olina okwetangira obutalabirira maka gange bwe ndituuka mu kiseera nga neetaaga obuyambi abaana bange ne batajja kunnyamba kyeddala ndikisanyukira nti nedda butereevu ddayo waliwo enjawulo okukola ky'oyagala naki kyoteekeddwa okukola buli kyoteekeddwa okukola kikole naye tokiteeka kusinziira kyowulira bw'obanga obuvunaanyizibwa bwo kuweerera baana bo fees it doesn't matter oba maama w'abaana mukwatagana oba nedda ekyo tekiriiko bw'ofiiringa gamba ye tetuwuliziganya tetukyakola ki naye fees nino zikola ki teziri subjected kuba nti nalina omusajja oba takola ki talina eyo nno ntegeera ya kika kya waggulu baalidde ki kuba bo kasita obateeka mu nsi bubeera buvunaanyizibwa ogenda okwekanga omuntu kasita oba ng'olina doctrines ezifaanana bwe zityo ne bwaba mukazi we tasobola kukumanyiira aga ekisajja kyali kyenzi kyagira bwe kiti n'entambula ogenda okulaba okulumba kumulema lwaki kuba gwagira sikyayagala kuwuliza naye waakiri mukoka mukubira essimu abaana abo njagala muteekewo enteekateeka fees muteekengawa siyimiridde bulungi
naye wali enkaaga nja kuweerezanga yaana kuba nawe bw'oba oyimiridde aba akola ki aba ategeera tokkirizanga emotions za muntu mulala kubanga ze ziditamininga bwe weeyisa era kasita omuntu kyakukoze kitandika okukontrolinga biki by'okola manya omuntu oli akulinako power omuntu eyeesigalako power asigala ali mu doctrines ze ali mu kyakkiririzaamu nze sikikola bwe nti kati abawala bonna abasinga ennaku zino bw'omunyiiza ekimujjira mu bwongo ki kale ono omusiru mutunuulire senga amanyi bameka abankwana abampitako abagira bwe bati nga nzira kwona omusiru nabadde mukubire essimu tagira bwati ne bwati ekimujjiramu ku bwongo ki kangende wamulala kanganga ekivaamu yenna asooka omuyimiza ng'akanambaaga ono namuyamba okubeera naye is lack of principles kasitoba nga omuntu kyakoze eva kikureactingisa okukola ekintu ekitali badde kituufu kitegeeza nti nno kyokkiririzaamu naawe kibeera kikyamu omuntu akkiririza mu kikyamu abeerawo n'agamba nti ono gwe ndi naye bw'aba ng'agenda kwagala mulawe oli ng'agamba nti njagala omu ate ggo bwe kiba kiganye beerayo kaakati ono I call it quits sikyalwana luno ngenda namulala n'omuntu n'atakukwata kuteeka mu mbeera compromisinga principles zo kuba buli lwonaabeeranga ku gundi bw'anampisa obulungi nange ngenda kweyisa bulungi bw'anaakola kino nga nange enkola kino tebikola yes you lack character yafaananako ng'omusajja leero mwanyiiziza n'atambula nga taleseewo zanvu lwe bakusanyusizza ng'olekawo wetaaga anti kaakati kite tolina principles tolina kyokkiririzaamu ntewanyizo basinyize nze kati mukulu batte bwe nsanga omwana wange nga balina olutalo lwe balwana sibuuza nina kusooka kumusekyole nga bw'oba okyalumba nkukuba bukubi kati nga ndyoka mbuuza ki ekibadde oyinza okwesanga nga yabadde omukyamu those are principles owo osooka mu protect n'obuuza wa kiki then bw'ojula n'omugaa kati tugenda kuliwa kali akasooka nti yes family kakati ki kubanga mu butonde bwo oli taata mu nsi y'ensolo oli muzadde olina kusooka kujja kulaba kikoze eki kibaddewo then ebirala principles ezirala ne zirionka zitandika okwapplying and therefore oba omukyala alina kye yakoze gwe abaana tebalina kusula njala balina okulya ddene ebirala ne birionka bikola ki ne birionka bigoberera naye okutandika okuluma ekyova olaba abantu babadde so egoistic ne batandika okuwona ate n'ekintu ekirala mukulu batte ekisumbuye abantu ddala ku bino ebintu by'okurelatinga is trying to control olunaku lw'olirekayo okukontrolinga ojja kuwoomerwa obulamu bw'ensi yogeranga bwogezi omuntu yenna nga ali mu mbeera eri conducive you don't have to control omugamba kintu olw'ensonga nti aba akulinako omukwano akwagala ye mwennyini atandika okweteminga kuba aba akwagala n'atyo kuluuzinga naye gwe buli lwodda ng'oyagala kuteesa mateeka wakomyewo mmeka ejjo wabadde mmeka kasita olaba ng'otambulira mu mbeera eyo manya nti n'olwana lw'otagenda kumazaako omuntu gw'oyagala awulira mangu era atandika okugamba nti batte kino takyagala lwaki kubanga mu mutima akufiiringa era kasita olaba nga buli kaseera olina nnyo okunnyonnyola naye temukyampulira bantu mmwe temukyampulira nabagamba ekino waliwo ekikyamu kyoba omanyi kyoba tomanyi nze nalabanga amaka g'abantu abasajja nga basirifu ddala naye ng'osanga principles ng'awaka zitambula kyoyogera kino nga kyolina kibuuza mami otuuka eri abaana bajja nga mugende musabe eddadi wamu nga balina amateeka awaka gaabukala natunulyanga nnyo nze waliwo amaka ge nali mmanyi emakindi awo baali bakristo balungi naye nga ne bwe tutuula okyaddeyo bwe mutuula ku mmeeza ne bakwata batya emikono ne basaba famire eri nga sigirabangako nti omukyala yali asobola n'okudda mu bbaawe ne bbaawe nga talina ngeri yonna gy'osobola mulaba nti naasobola okuyumunguza mu mukyala we oba babikola mu ddakiika zaabwe nga banyiize ng'abantu naye ekifaananyi kyabwe nga kyali kyampisa nnyo nga naye wennyini kikuleetera
okuwa ekitiibwa nti ne bw'ogendayo nga oyagadde kuwasa mwana wa mu maka ago otiiririra n'ogamba tugenze mu maka g'abagundi empisa ezirimu nga zikuyinga naawe ze zitandika okukuyisa obulungi naye abazadde obalaba kasita balwana ne batandika okweyambula kamera ne zitandika okujja tebamanyi nti nno damage gye bakola ejja kulondoola abaana baabwe kuba akaana bwomba n'akakwana nga katandika obbinyumiza boyfriend gundi n'akubaawo maama n'agenda n'amugoba mu nnyumba n'akasuka ebintu n'akola ki kati ng'alaba omuwendo gwammwe tegusaanidde gwe baba bakadde bammwe babyonna babikola nga mukyali balamu ne batabaako kye beekubiriza kwekomako olw'okuba mmwe kati nze ani okuwa omuwendo ogwo ng'atandika kukutwala nga bw'alabye naye gw'osanze otuuka ne mu maka n'ofuna n'ensiitaano mukuwa bwe bakubuuza mwana waani ozaalibwa mu maka ki gye bakoma okukuteekerawo emiwaatu egyo nga naawe otandika okugamba ddala famire kyeno mwendaga famire kye ekitiibwa ng'otandika okukikola ki omwana w'abendi ng'otandika okuyiga engeri gye bakola ki naye gino emiyayo gye musanga ginywa shisha gye musanga eri waggulu nga giri mu kwokya byenda ng'ogamba nti ogenda naye kati oyo ate ng'omutwala waka nga atandika okubanja ebyoli byalina okufuna ali mu maka agabukadde alina principles ezimala mukulu batte ensi tewanga mateeka enneeyisayo yeewa amateeka ekitiibwa kyo kye bakuwa waka kisinziira ku nneeyisaayo mulimu abantu nga nze nakugamba mukulu badde neewuunya nnyo bwe ndaba abantu nti bali oli naanyumya nti mukazi wange yanvumye yankubye sikirabangako omukazi yamukubye sikirabangako kubanga newe nazaalibwa saakirabako era nnoone naye wange kireme kubeerawo oba nange nzirawo nti bampulire nti nkubye maama w'abaana oluyi naye nga waliwo abakikola nga nga kya bulijjo nga kyabulijjo nudde kukubamu ate noli naye n'omulya naga omusajja watakkubamu okwo tekubeera mukwano era ze bwankuba embeera nga tekyanfaako ennaku zino alabikale nga naye omanya alina myala gye yakulira bwatyo bwafaananye tesi myala aba alina gye yakuliranga wabi njogedde bubi obaga agamba nti kati abasu tewali emyala kunsiize esebo kunsiize naye ekyo kyo mu nnongoosa yakyo enneeyisa yaffe yetuleetera bwe tulina okubeera ate abantu nze kyembakubiriza nga abavubuka nkulu batte wuliriza nnyo oba mikwano gyo oba abantu b'obeera mu buli omu yenna fuba kumutegeeranga muntu beeranga ne principles zo nga ggwe omuntu abantu baleme kukola bintu fwa gundi yabadde akola bw'ati ojja kudda akantu ako nkubuli akacomments nakatunuliranga because I know ekisumbuwa abaana abawala nga njira bwe nti like okusoma okwo someone to understand inferior complex kyesobola okukozesa olina principles endala z'osobola okukwata n'okyusa ebintu ne bikugendera mu mbeera ate ekufunisa amaanyi omanyi kye bagamba nti amaanyi g'olujegere gali mu bugonvu bwago dwe olulaba lugonda bwe ruti kumbe lukola ki lutambula lukusika odda awaka n'osanga omusajja kakati nga mukulu batte wano bwe tuli wano n'omugambo wange gundi gwe ennaku zino okola biki kakati nze ngula mataka nagira nonza nina akazimbe k'egindi nojawe nti era ebintu byange byonna nabikola nembiteekeyo waliwo ewalooya gye biri naye nkigambako ggwe singa omutawana guntuukako mugendangayo ne mubikola ki ne mubijjayo ate maama w'abaana akoze oti leka oyo gundi alaba ku kikyoyo byange bajja birabako nga amaze kufa omuntu ekimuleetera okwogera bwe kityo wabeerawo ekikyamu mulimu abasajja ng'ali waka oba ebyapa biri mu mannya go wabikola ki nga ka briefcase n'alongo yakatereka ewakaawo naye ng'oyo mu kumulaba abamulaba eno tebalabangako musiru nga Naalongo oyo naye olwezo relationship eri so personal tebeera na mateeka
omuntu oyo yatunuulira ab'eŋŋanda ze n'atunuulira mikwano gye n'atunuulira kwegamba ensi gy'ayiseemu obunnanfuusi bw'ayiseemu bw'asanga omuntu amutegedde mu mazima ga bulijjo ng'agamba ono y'ono. Muntu akulaba olina miliyoni 5 olina mmeka naye akugamba mpaayo 3 ngende wali bakole akaviiri. Gwe olumu agamba nti kwatayo zino ng'omulaba yo obukakamuwe nga omanyi emmeeme okubuulira omuntu n'ogamba nti naye gundi ono ddala muntu nnyo. Kati mwe mubeera ne mugaana yo wanna ekisajja ekyo kyasiriwala omukazi oyo kino kya betegeera bo yamutegeera emmeeme ye. Naye ne mubeeramu omuntu n'agira bw'ati nze kaakati buli kasente kagira bw'ati ogenda okula naye nakuwadde miliyoni 1 anti wagenze nekolako bwetyo buli dakiika eba yaweddeko ng'omanya ye buli eva alina we yeetegekera alina kansula naye omutegeera nti ono omutima gwe naye tagumaliddeeyo nnyo naye maakyazi mukolaga omanyi omuntu owuliriza naye abantu tebamanyi nti nno mwe tutambulye wadde tuli mu nnyumba yemu nga tetulina bye tulaba tulina amasannyalaze ge tuwuliriza. There's that energy around us. Mulimu omuntu nga ye mu nnyumba abeeramu nga bw'olaba essimu yeeyo bweri ng'oli kasookedde ng'ateeka essimu wansi tagiteekangako ng'etunudde waggulu. Nagiwunzika. Tolina kyamaanyi ky'olabye naye bagamba nti obubonero obw'omunda bakiyita batya? Walina engeri gye obutalabika bugwemmeeme erabika. Kati waliwo ky'otalaba naye ng'okiwulira. Tokiraba naye ng'okikola ki? Ng'okiwulira ogenda okulaba ng'ogiramu. Wasikawo essimu afuluma bwe tokwatangako okwo naye nga okiwulira. Era bw'owulira bano nti gundi onabadde njira bwe naye kati noonya mukyala waakuwasa bagayi ate lwaki towaziza Rita alina embeera ze. Tewabangako kye yali akoze kisembayo naye nga mu mutima olina kiri ekiga nti waliwo ekikyamu ekiri ku muntu tategeerekeka. Amasannyalaze gali tosobola kugoogera naye oba ogawulira. Okitegeera ssebo kaakati kye tulina kugamba nti nno wano we tuli kukozesa kye tulaba era kye tuwulira kituyamba okutegeera kye tutalaba. Lack of evidence does not mean absence of evidence. Obutalabika bwabu bujulizi tekitegeeza nti obujulizi tebuliiyo. Kati abantu mwe tutambulira n'emitima gyaffe bwe gitegeera. Mulimu omuntu gw'olabanga yeesiga omuntu 100 ku kinnaakyo n'ogaanayo lwaki amasannyalaze agawulira. Kiva ku ye nga bo. Amasannyalaze agawulira ate mukulu batte nkubuulira omuntu akwagala oba omuntu akulumirwa mu mmeeme tabula. Abantu bali olyaga buli omu akola bibye. Omuntu alinga ssaawa. Omukazi mubaba ate avuddeko abadde ekyomu. Aluwanga amuteresa ebyapa byo. Teresezza emmaali yo musiraamu. Owulire abantu olumu baagala bwagazi. Naye you will never miss energy. Oyinza okuba n'omuwala n'atandika okuswitinga. Oli otya walidde kale nja kusinkana enkya naye leero owulira otya nga byonna omuwulira abyogera naye nga energy togiwulira. Nga tajja bulungi. Nga energy tejja. Mulimu n'omuntu ebintu byakolanga naye nnyo bitunulya ng'olaba it is just plastic. Nga yabikwata bukwasi. Kyova olaba abazungu abatambula nga beekiisinga obudde bwonna babeera n'obwano. Wekitaawo n'ennyoko tobalabangako nga bakiisinga naye balina abaana 12. Lack of evidence does not mean absence of evidence. Tegeera. Waliwo abantu abakola ebintu nga biri plastic.
era oyo bwe babatandika okugenda nga dakiika emu I'm fighting for divorce 50-50 n'osanga oli gwe babadde bataholdinga mukono gwe bataggulira luggi nga gamba ye taata w'abaana kale bwe kiba kiganye nze kale anfunye wembeera soma amasannyalaze ageetoolodde omuntu wo abantu abasinga balakinga bulakinzi bwongo kutegeera amasannyalaze gabeetoolodde omukazi oyo mwagadde obudde bwonna buli kimu kyonna mbadde nki obadde omwagala nga takwagala kyovola babakebeza waliwo nabadde ndaba omusajja yatutte mukyala we omuguuni mu kkooti myaka 10 bazungu namugamba n'abaana si bange ndaleji naga omulamuzi omusajja abaana babi nnyo like the ugly people enze ni musajja mulungi bana abaana si bange omusajja n'amugana darling obadde otya abaana bano baffe tuba emyaka gyonna gye tumaze nabo nangamba waliwo nakomanga wano nga ntambudde nadda ngenda okulaba emmotoka efubutuka eve mabegeo nti nakugamba nti yaliwa posta nangamba nzijukira wangamba yali plamba omukadde nebisooka bimukalirako naye nga we bagenze mu kkooti ono yabadde yakoze dda DNA naye we bakoze DNA omusajja ng'agamba abaana babi si bange bino bikibijjigiri omukazi n'amugamba nange saakwagalako bulungi nakwagalako karakita naawe oli mubi sweetheart ababi bazaala babi naawe oli mubi omulamuzi n'agamba kaakati mulekeraawo kansome results amwana asooka si wuwo naye omusajja atunudde butunuzi bw'atyo ne basoma owookubiri yagamba si wuwo owookusatu si wuwo omusajja agambye omulamuzi neeyanziza nnyo mukama wange see you around nina akawala akaninze wabweru nagambye abaana abakadde ngabeekowana yabeerawo naye abaana yabalabirira obudde bwonna naye nga amasannyalaze gamugamba nti si baki okutuuka yafunye olunvuvanvuba n'agamba kaŋŋende kasita omukadde yakkiriza sho ne bagenda ne bacekinga nga abaana bonna si baki sibabe kaakati abantu bagaana okuwuliriza amasannyalaze si bantu kye baagala naye n'amasannyalaze tugakole ki tugatambulireko firimu ki eyo yabadde yatikitoko oyagala asobola jjowa kabadde kaddala lwaki tetubeesonyiwa atuddewa ogende mu ttaka lyo mu gundi yo mu bizimbe byo nga tumaliriza era kyembuze dakika 2 ebizibu by'omuntu biva ku sayizi ye bwekiri bwoba munene nnyo n'ebizibu nalaba hamu ng'ayogera bamunyumiza ndayika nakanze tunyumiza nina ebizibu ebyange kaakati bwe natandika okuddamu ebyo nwanagana na banka kale ate ntandika kudda mu byagundi bisiŋŋana waliwo kaakati abali ku poliisi bakola statement omukyala gundi yabadde ayitawo n'amuyiira ebbaafu y'omukojo awo omukojo ku makya bwe yasamudde bw'ati negukola ki n'agamba gwe kuva luli waagira bw'oti wano abaana bo ne bakoona emmere yange nange enkufunye tewampisa bulungi n'ogenda ewa chairman kati onjiridde omukojo wagenze nago nga n'essaati agisitudde bw'ati statement amaze ogikola ki ng'abo batudde olunaku lulamba lugenda kuzigiraawo chairman bamuyise batudde abo nabo bakola ki ogwo nagwo baliza ogonjola ensonga bakati ogwo bayinza okuguwoleza wiiki nnamba waliwo gwe baganya okusasula kati millions 10 agamba tugende ewa looya oba tunegotiatinge ebyo nabyo bikyukaŋŋana mu ddakiika zifaanawezi waliwo abalwanira obuyinza bw'eggwanga tukoze tutya kaakati alwanira obuyinza bw'eggwanga tosobola munyumiza yayiridde munne mukojo ente ya muyano yasaze mu tobimunyumiza era kyova olaba ne keesi eziva mu kyalo ziba za kyalo mutuweerezeeyo amizeeki babadde bazannya wano ekijanjalo n'akiteeka mu nnyindo kikyagaanidde mwana wa neiba ate namulabirawo neiba oyo nga tanjagala atadde ekijanjalo mu nnyindo y'omwana wange ate mu kyalo asuubira kijajja wakubira nti noki atandika okubuuza nti no wange Mercedes Benz eno yingini eri mu mmeka ekyalo nakivaako
bakuwala nakwasiza cupa mu nnimiro yo lwaki olwo lwaki oyasiza oba cupa mu nnimiro amayi tuyitamu yani yabayise waliwo gye chairman yalumalirizo waliwo gye bantwalako eyo okuzimba ennyumba oli yali azimbira bakadde be naye we twamaliriza okugira twali tusalinkiriza amatafaali agasigaddewo tuzimbe ekikomera wano mu maaso bwe tuti mukadde nagatogeza kyali kiki tozimba kikomera mwana wange mwebale nnyo byonna bye mukoze mbisiimidde ddala kikomera mu kirege mudde Kampala temunetera bizibu temunetera bizibu ku kyalo batandika gwe tajagala bantu tajagala tulye ku mmere tajagala tulye ku mmere handi munne bagagga bagagga bogerwako bwana akuba enduute tujja kujja lwaki kuzimba 99 kosinga 3 nakyo kizibu kikola ki ate bw'otuuka e Kampala bw'oyita bw'oti temuli mu kyamakulu ennyumba zaabwe zirinde bagundi tebalina na kikomera bw'oba onoonya yakupangisa ozika kubuuza kuliko ekikomera kakati buli omu asinzidde walabira omwezi n'ekyo si mubi naye lwakuba olumu okwogera ebintu ebyo abantu babinyiigiramu tebanyiiga tetwogera byaffe naye tuli nayo baba babiraba buli muntu ebizibu waliwo atamanyi nakumanya nti no revenue ezunza abantu mu nsi muno omubuuza ekigambo revenue agamba akiwulya buwulizi kati mulimu oli nga ye kimwebakira ku mutwe bamuwadde biiru kati ya millions 4 ali mu bagundi naye nga bw'okimanyi nti natalina maanyi takola ki tagwa ddalu kisinziira kati era ebizibu ebito ebikutuukirira in fact era osobola okumanya obunene bw'omuntu you can know the size of the man depending on the size of their problems omanya obuzito bw'omuntu okusinziira ku buzito bw'ebizibu byawe kati ebyange ebizibu byenkana ki anti kisinziira ki kyobaddeko mbadde awo nina gwe mbadde mpulira n'otumya chapati n'okola ki ntunya ku byokulya nomanti obuzibu bwekulya ebizibu bikyayimiridde bwete era n'otuuka ano ng'okyayumba mama naakatuvuddeyo kyayi tannaba kujja mante bambi ng'oyanga abakubikalawo ekikopo kya kyayi kya 5 ng'ekizibu kye kiri okakkane oleme kuddayo kola lutalo banyabo ne bassebo ate baku mulungi afaawuza mwebale nnyo mwebalire ddala tubeebaza buli mufissa akadde ne mutwekkaanya naate si kutulaba bulabi kuseka kutujerega kutuvuma andi katwayogedde ku lumutolo kati wadda balwekkaanya ndi kisajja kya mulembe niwandi wotunya lulinga olwa muzeeyi Magala banyala nebasewe bwebalije sebo banyina kakungere ate tojja kutandika kummanyira sebo badak naye ntakugantalo z'abasumba ninga mumanyi ndeka gomanyidde watu gwe ŋŋamba ye Magala yekka awali ogwenda bakunaatira okujja ate alina busikiti sibwe bunyumira nnyo omusajja munyumya mulungi munyumya naye tofaayo gye tuli gyojja esigwe mbadde ŋŋamba naye nze nkyayimiridde bulungi ani atayimiridde kuki kukyoliko kyennyini oyimiridde teri akuyisaamu maaso mukama wange anze malega nti gwabyogedde ebiruwa nti notambulanga oyinza okubuuza obuto mulimu kasuwa kanaali obadde akwetegereza nga hajji yabadde mutuufu aligiramiza akayama ewaffe tuli bulungi nze muzeeyi wange yalina omugongo muwanvu bwe guti era nga bw'omutunula emabega eno bwe guti ate egyo emigongo gye twatwala kati omuntu ow'omugongo omugazi ne bw'ajja akabuto kano asigala gye bayita emigongo gya baasi kati ate omuntu bw'oba ng'olina omugongo guno nga mutono olubuto no erujja wabeerawo obuzibuzibu obanga gundi nga yambadde ekino mubeere bulungi basebo olunaku olulungi kale sebo alabika oyo ddaani ng'amagulu si ga kinu